abantu ng'abasiraamu eno kati jihadi tugenda kuba naye kubanga ekyo kya busiraamu okulwana omuntu okuva olw'eddiini y'obusiraamu ng'otaddeko enkofiira n'oteeka shahada alabika si mutayirire ekyo kyona tukizudde tugenda kukebera wirukaapu ye weba si ntayirire addeyo mu bbuca mu mbeera efaanaganako bwetyo bwetugambye. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okusaasira muganda wange MP wa Kawempe Hon Ssegirinya musaasira ku lw'embeera gy'alimu ey'obulwadde era nsaba Allah w'ekisa amuwonye ekirwadde ekyo kubanga tewali kyatasobola kuwonya. Era mu ngeri y'emu ntwala omukisa guno okwebaza bonna abayimiridde naye mu kaseera kano ak'obulwadde mu kumuwa obuyambi mu kumusabira edduwa Allah amuwonye bonna buli omu nga bw'ayambyeko tubasabira nammwe Katonda abawe obulamu obulungi abataase endwadde enzibu eziringa kakati obulwadde obuluma muganda waffe okumutuusa ku kitanda. Ekyokubiri nvumirira Mwami Umaru ku lw'olulimi olutali lwa busaasizi olutali lwa buntu olutali lwa ddiini lwe yakozesezza ku mubaka ng'amwagaliza okufa. Ekyo kyennyini kye kiraga nti si sseeka kubanga eddiini mu bwa sseeka etugamba nti munno bw'aba mulwadde omusabira mpaka ku ddaala erisembayo mpaka Mungu bw'aba wakumujjulula lwamujjulula nga omusabira era ng'oli naye ne mu kumugumya tomumalamu ssuubi. Ekirala okwagaliza omuntu okufa si kusomesa kwa ddiini yaffe. Eddiini yaffe tekkiriza muntu kwagaliza munne kufa. Ate oba tutuuka ne ku ddaala nga okugeza obugeza noga nti kati budala singa ofa eddiini tekikkiriza kuba muno oyinza omweraliikiriza omuteeka mu mbeera endala wadde gwe wennyini okwegerezaako nti kati bwenfiira wano gamba nti omuntu bw'aba afudde oba omuntu yenna singa aba afudde ebyo byonna kwewala kulaga nti ekyo ekigambo ky'okufa wadde gye kiri naye tetukisembereza bannaffe naddala n'okutuuka okukibaagaliza nga Mwami Umaru bwe yakoze. Waliwo amawulire agatambula nti ffe ng'ekitebe eky'obusiraamu ffe twamuwa amaanyi ne tumuwa n'ebbaluwa emukakasa ku bikolwa byakola ne ebigambo byayogera. Emabegako yakozesa olukujjukujju n'ayita mu makubo ge yayitamu n'afuna ebbaluwa ey'okusomesa eddiini okubuulirira kye tuyita ddaawa. Ebbaluwa eyo yennyini gye yakozesanga mu mabaala ne mu bifo byonna we yabeeranga ng'agiraga nti Supreme Council yagimuwa era yamukakasa ng'omusomi wa dduwa omutongole. Bwe tumala okufuna amawulire ago twamutumira abakulembeze baffe nga tukozesa structures zaffe twamutumira district kadhi ayogere naye n'ayogera naye mwerazi mwemanyi mwepansi. Disikadhi n'akolako kye yakola n'amusindika eno ku headquarter ne tuyisa ebbaluwa ne tuwandiika ebbaluwa mu butongole emenyawo ebbaluwa eri gye yatwala era emudisqualifyinga kwegamba emujja okubeera nti tumumanyi nga sseeka mu baseeka abasomesa eddiini. So ebbaluwa twagimenyawo n'ebbaluwa tugamba nti ebbaluwa eyo omwami oyo gy'alaga si ntuufu era taddayo gikozesa mu kifo kyonna era bw'anaagikozesa mu kifo kyonna tujja kumuvunaanira mu mateeka ne tumuwa ebbaluwa eyo era agirina. Kyamukisa mulungi nti taddangayo kukola ki kugiraga.
kati olwaleero ebirabika ng'alinga agiraga byebyo ebikadde ebyasooka manyi nti abamawulire baba babirina kati bidda ne bibanga ebiri current naye nga ebbaluwa Supreme Council yagimenyawo. Kigambo kyange ekisembayo nkubira omulanga public kubeera enzikakkamu ku bigambo bya Mwami Umaru yebyogedde ng'omuntu ate nga n'okutegeera kwe kulabikira kwegwo tali guided ndowooza bulungi kati abantu abo bonna babeerayo. Nsaba nti ebigambo bye tubitwale ng'ebya bulijjo kwegamba tuleme kubiteekako nnyo bwongo bwaffe na birowoozo kubanga n'omuntu eyabyogedde naye yooyo, omuntu eyabyogedde yooyo. Nolwekyo mbasaba nti tetubitwala nnyo ng'ekikulu. Ne bamaseeka bannange mwenna tuba twogera ku nsonga eno tuwuliziganye tufune ekigambo kimu kye tusobola okwogera okusinga ono okunenya ono n'ono okunenya oli, oluvannyuma tuwunzika twenenya bwenenya buli omu anenya munne naye nga tetulina solution yonna gye tukoze ku nsobi ebeera eriwo. Mbagaliza ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Sheikh Sali Imran, nze nkulira ebyeddiini wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Lunaku olwaleero wetutunuulira ku mbeera ya Sheikh Umaru akyalanga omulaba ku TV ng'aweereza nga tetunafuna circumstances bweziti ng'omuzikiti oba abanywanyi b'eddiini wabaddewo step eziteekiringiddwa before embeera weetyo okubeerawo. Tulina enteekateeka nga ekitongole ekikulira eddiini wano era ku lwa Uganda Muslim Council n'abasiraamu bonna okutwaliza wamu n'eggwanga. Tetumala gata muntu kugenda mu public nga bw'olaba Umaru bwakola, era naddala oli bw'aba ayagadde nti ayagala kukola oba asaba dduwa, edduwa si ya kweranga bweranzi. Naye kati waliwo oluusi media nga zaagala nezigaa nti seeka ffe tulina seeka waffe wano tubeera naye wano ku radio naye tubadde oba ku TV tubadde twebuuza seeka ono ali atya. Seeka oyo tumutuma ebiwandiiko bye ne tumunoonyerezaako ne tukakasa nti ddala asaanidde, oluvannyuma ne tumuwandiikira ebbaluwa nga tumulikomendinga ku TV eyo yenkola kakati gye tulinawo. Bano bonna bantunda ddagala nga beebirimbise mu bwa seeka, abalala baba bahajjati, era nammwe tubakubiriza bannamawulire mwenna media zonna nti omuntu yenna anaakolera ensobi ku TV yo oba ku radio yo nga yeerimbise mu kifaananyi eky'obwa seeka nga talina recommendation yaffe, ffe tetumuvunaanyizibwako ku byonna by'anaaba ayogedde. Bw'aba talina recommendation yaffe nga seeka, kati nga Umaru si mukulu wa ttwale, si district kadhi, si imaamu, si daayi. Daayi ye muntu akola omulimu gw'okubuulira wadde nga si imaamu naye nga abuulira. Mu structures zaffe tetulina we tumulina, tumulaba nga muntu wa bulijjo. So kati n'abalala bonna abeerimbika mu kifaananyi ekyo nga talina recommendation yaffe tetumuvunaanyizibwako, omukozesa nga ggwe naye ffe tetumumanyi, wabaawo kyabwa atudde ne kikosa gw'ojja kulwanagana nakyo naye ffe okumukakasa ajja wano ne tumukakasa nga tumaze okumwetooloola ne tumuwandiikira ne tumulikomendinga ku media yonna gy'abaalaze. Sheikh Sali, ajja kwebuuza nti bwe mukakasa ne mbawa ebiwandiiko ne mubakkiriza, singa akola bitasaanidde ne mujjako empapula ze mwamuwa ate n'asigala ng'akyakola ekikuba, muyinza mukangavvula mutya? Singa tukakasa omuntu ne tumuggyako oluusi n'empapula zaffe, kirwawo okutuukibwako kubanga tusooka ne tumudisipuliininga ne tumulabula ne tumunyonnyola nti omulimu gw'oliko gw'otambula bwe guti, oluusi omuntu aseerera. Naye singa tukakasiza ddala nti kati yeetaaga kuyimirizibwa ne tumuyimiriza n'aguguba,
kati naddala nga tumuwandiikidde wekituuka nga kyetaagisa amateeka gaba gasobola omukangavvula kubanga ffe nga ffe tuba twamwejjako ne tumusindika mu mateeka wabanga alemye okugonda naga nti nzikiriza ntudde wansi olw'ebbaluwa eno gye tuba twamuyisaako yennyini yeetandikirwako amateeka ne gamukangavvula kuba yeba evidence eraga nti si waffe mateeka gamukangavvula n'olwekyo kati omuntu bw'atyo byo public yesalawo oba abavunaanyizibwa ku kukosebwa baba bakoseddwa okumuvunaanira mu mateeka kubanga olwedde ffe tuba tetukyamuyinako buvunaanyizibwa ku ekyo. Senga mwami nga bwogamba nti siye takyali sheikh senga agenda mu maaso bakugamba takyali aba yaliko seeka tabiirangako senga agenda mu maaso n'ebikolwa bino still n'erinnyo okulisigalako ng'alyeyita kuba naawe kimanyira agenda kulisaamu egyali bwatulaba waneeyo kyekiddako ng'agenze mu maaso kifaanana n'ekibaddewo bw'agenda mu maaso n'okweyita erinnya oluusi tetuligenderako nnyo kubanga nze nina ne bemmanyi nga bapita ng'ate basiraamu nnyo so ekyerinnya tetukitambulirako nnyo naye kwegamba ebikolwa n'okwe impersonation okwefuula kyatali naga nti nze ndi seeka gundi kati ffe kyetwakola kyekyo okumuwandiikira ekiwandiiko ekiraga nti ffe tetumumanyi nga seeka asobola okusomesa abantu oba asobola okubeera imaamu oba districts oba omukulu w'ettwale ekyo ffe kitumala era wetukoma ebisigadde waba alina gy'akosezza ng'akoseza mu kifaananyi ekyo aba yeefudde kyatali ogwo musango guba gwa gavumenti. Omuntu yandibaddeyo ng'ayagala okumanya omuntu okuba ng'ayitibwa sheikh alina yita mu mitendera ki kiwanvu kiwanvu waseeka busomwa waseeka busomwa mu mitendera egy'enjawulo era omuntu n'akakasibwa nti kati waatuuse asobola okusomesa abantu. Kitegeeza omulundi gwe muwaseeka Umaru ebbaluwa yali abaleetedde empapula z'engalaga nti yasoma nga bwe nakugambye mu kutandika nti yakozesa olukujjukujju. Olukujjukujju gyekiri mu public namwe mukifuna abantu bakola olukujjukujju ne babba ettaka abantu bakola olukujjukujju. Umaru yakozesa olukujjukujju n'afuna ebiwandiiko wano ekiwandiiko ekyo kye yagendanga alaga kye twamenyawo yakozesa olukujjukujju n'akifuna mu butali butuufu era bwe twakitegeera lukujjukujju gwe kitume kyonna kyokyagala yakozesa olukujjukujju n'afuna ekiwandiiko kakati ekyo ekiwandiiko kye yafuna ne tukimenyawo nga tumaze okutegeera nti yakifuna mu butuufu era tetukivunaanyizibwako kyetuvunaanyizibwako kati oba ekimuvunaanyizibwako nti ebbaluwa gy'alina ng'emuga nti ekiwandiiko ekyo taddayo okukiraga era si kituufu era takikozesa era tetumumanyi. Ffe tetusobola kumutwala mu mateeka naye omuntu yenna omulala asobola omutwala mu mateeka singa nga akoze omulimu nga yeeyita kyatali n'akola omulimu nga seeka ne gukosa omuntu asobola omuvunaana n'amugaa nti kakasa nti oli seeka kakati amateeka go gaalina bwe gasobola okumuvunaana naye kati ffe tetuvunaanyizibwa ku oyo gwe tutalinaako buvunaanyizibwa naddala kati mu layini eyo ey'okweyita kyatali. olina obubaka bonna bowa abantu abakyagenda ewuwe amanyi okwongeza ne ku kyono kunyini olangirira ddala nti ne TV radio station bonna bonna balekera okutereka erinnya lya taito ya sheikh ekigambo kyange kiri kiriya nti Umaru ffe tetumumanyi nga seeka era twamuwandiikako n'ekiwandiiko ekimukakasa ekyo ekimenyawo ebbaluwa gye yali yeeragako ng'agamba nti ye seeka era ffe twamutongoza era omuntu yenna akolagana naye mu kwa seeka akolagana naye nga ye yali provinga ng'alina kyakoseza n'agamba nti ono seeka ffe tumuyinanga seeka naye ffe tetumuyinaako buvunaanyizibwa bwonna mu layini y'obwa seeka
kubanga tetumumanyi. Ku nsonga y'omukulu eyeyita Seeka mukulu Umaru nga tuvudde bantu abatutembeeta mu ddiini yaffe y'Ekiyisiraamu mwenna abasiraamu abatulaba olunaku olwaleero katandika butandisi tutegedde nti gwe tugenda okudiringa naye si Seeka awo tugenda tuba tumukwasizza kooti y'abantu tuwere ennembe naye ebintu eby'okuvvoola omubaka tetugenda kutuula ffe abasiraamu tutunule butunuzi tekigenda kubeerawo. Abasiraamu buli streamlined yatugamba kuntu bihaira umma mu kifaananyi ekisinga obulungi likhurujat linnas ekifaananyi ekyo mugende nga mukitambuliza eri mu bantu naye eyeyita Seeka omukulu Umaru tumugamba ekifaananyi kyeyasize si kya busiraamu. Abakulu bakama baffe mu ddiini bakitulambulukidde bulungi era tukitegedde nti katugenda mukwasa kooti z'ensi zimulambule omuntu akyakwatagana naye ku nsonga y'omutembeeta amutembeete mu byeddiini okwatagana naye ng'omuntu agenda okusinkana omulamuzi essaawa yonna. So tukivumirira ne sekuvumira tutusaba w'ekitiibwa Allah asaasire Hon Ssegirinya embeera gy'ayitamu aleme kufuna tupanya badde atanze omuteekako embeera y'ekikangabwa omanyi kye bayita okuntu okukangamba ogenda kufa ayagala kulaba ng'olambadde ekintu ekyo bo odramatizinze omusiraamu omuddo oyo tugenda kudiringa naye ng'omuntu kubanga tugamba ffe tetusobola kusabira omusiraamu ne mu Buganda mu nnono tosobola kusabira muntu kufa kya busiraamu kya mu nnono okwagaliza omuntu okubaawo bayise human right. So mu mbeera eyo baseeka beebale omulimu gwe bakoze nakati buli televisioni eyita omukulu oyo ng'emutwala nti abantu mujje tubasabire omuntu gwe mugenda okusabira tumutandiseeko buli omuntu abamuyita okubasabira tumutandiseeko ffe katumutwale mu mbuga tuwere ennembe naye ng'abasiraamu kubanga tutegedde nti obusiraamu obukulu tebusobola muvunaana mu mateeka gaabwo ne wabula abantu ng'abasiraamu eno kati jihadi tugenda kulwana naye kubanga ekyo kya busiraamu okulwana omuntu okuvvoola eddiini y'obusiraamu ng'otaddeko enkofiira n'oteeka shahada alabika si mutayirire ekyo kyona tukizudde tugenda kukebera wirukaapu ye weba sintayirira addeyo mu bbuca mu mbeera efaanaganako bwetyo bwetugambye. Siluswa Luwemba era nga nze omuyambi w'omubaka Hon Ssegirinya. Olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuŋŋaanya ebirowoozo by'abannakawempe North n'okusingira ddala baganda baffe betukulembera abasiraamu nga beemulugunya nga bansaba okutuusa eddoboozi lyabwe eri mu bakadde baffe abatembeeta mu ddiini y'ekisiraamu wano ku Old Kampala era byebigere bino mu kutuukawo twabaze ekiwandiiko era nga mu kiwandiiko ekyo twasabye abakulu abatembeeta mu ddiini bayite Sheikh Umaru bamuteeke mu disciplinary committee era bamuteekeko obukwakkulizo aveeyo yeetonde ku statements zazaakola ng'ayagaliza Hon Ssegirinya Muhammad okufa saako n'abafamire ye ebibi. Fenga nze siri musiraamu naye baganda baffe bano abasiraamu eddiini egamba nti musiraamu tayagaliza musiraamu munne kibi. Mu mbeera ng'eno nga Hon Ssegirinya Muhammad afafagana alwana okulaba nti alwana n'obulamu bw'okudda engulu abasawo bakola ogwabwe abasiraamu bamasheeki mu constituency bamusomera edduwa ez'enjawulo abantu ab'enjawulo be yali ayamba bamusabira essaala ez'enjawulo abantu abakadde bakutteko mu constituency bamusabira okusuuka naye ng'ate omuntu eyeyita Seeka tukitegedde lwaleero nti erinnya eryo baali mujjako dda era alikozesa mu bukyamu. Kaakati nno njagala okutegeeza eggwanga nti ffe tetubeera mu katemba. Nze Alex sibeera mu katemba kemulabye ebigere bino tukola steps by steps tugoberera emitendera. Twasoose kwebuuza ku bantu abakukunavu abamu era ne batugamba tusooke tugoberera omutendera guno kati guwedde oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya byonna Sheikh Sali byatubuulidde ku mwami Umaru byonna byazzeekola byonna byazzeakola ng'afera abantu. Kaakati nno muganda wange ngono bwagambye nti kati tumutadde mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu kiba kitegeeza nti tugenze mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ayogera atya ku nsonga ng'eyo ku bafere abeerimbika abeefuula kye batali. So omuntu alinga Umaru eyeefuula kyatali nti Sheikh awona amateeka gagenda kukola ki gagenda kumukolako era nga tujjeeko ekyamateeka ekyo kumukolako oba ekyokweyita kyatali. Njagala okutegeeza muganda waffe Umaru okulumba Hon Ssegirinya Muhammad oba olinnye gye gava
kubanga saawa ya leero tasobola kweyogerera ffe tulina omulwanirira. Saawa za leero Honorable Ssegirinya Muhammad gwe tusabira ali ku kitanda naye tusaba olw'okuba nti twagala akole ki asuuke. Kaakati nno ebigambo bye wakozesa ebisiga obukya, ebigambo bye wakozesa ebivoola omubaka kyekiseera Sheikh Umaru, senga Mande etuuka nga tozze oba tolabye muganda waffe ono awabula Honorable Ssegirinya Muhammad mu byeddiini nga tomusinkanye kugamba nti akutwale weetonda eri Honorable Ssegirinya Muhammad. So bannamateeka baffe tugenda bawa instructions basobole okubeera nti oba oli awo baggulawo omusango ku poliisi era ekuyita ebitebi. Ate baganda baffe omuntu tayeeyogerera yekka. Sheikh Umaru ayinza okubeera nti mu kwogera oba oli awo amanyi ne ku biruma Honorable Ssegirinya Muhammad oba yali emabega w'ebyo ebiruma Honorable Ssegirinya Muhammad. Nganze tetunafuna ku lipooti y'abasawo naye Sheikh Umaru y'olwedda amanyi Ssegirinya agenda kufa era tagenda kukola ki tagenda kuwona. So statement eyo nkulu nnyo tugitwala nga nkulu nnyo era bannamateeka bwana batavuddeeyo twagala era akawaayira ako bongerere ddala bateekemu okuwandiikira CID enoonyereze ku Sheikh Umaru ajje ku CID bamubuuze kajojiwebuuzo ku nsonga eyo ku statement eyo kubanga statement zino zokola si za bulijjo. Honorable Ssegirinya si wa bulijjo, si ye muntu gwokera enkya ku makya n'ogamba nti Sheikh ogenda kufa enkya. Sinaseeka yekka omuntu yenna ali entitled ku bulamu bwe. Bwokera enkya ku makya n'otiisatiisa omuntu ogwo guba musango. So Sheikh Umaru olinnye gye gava nga tonnavaayo kwetondera Honorable Ssegirinya Muhammad. Abamu kumwe muyinza okugamba nti tuvuddeyo kumuwa attention nedda. Ku mbeera Honorable Ssegirinya Muhammad gy'alimu bwe tulaba statement za muganda waffe Umaru zitumalamu amaanyi zikkakkanya maama ziddimiininga famire ya Honorable Ssegirinya Muhammad. So nno nga bekikwatako tuvuddeyo ne twekubira enduulu abakulu mu ddiini batutegeezezza nti kati tukize mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu ssemateeka abagenda kukola ki abagenda kulamula. Honorable Ssegirinya Muhammad embeera mwali yeetaaga essaala. Weewaawo ayina enkyukakyuka entonotono zazze afunamu mu bulamu bwe kubanga bwe twamutwalayo ku bbalaza eya wiiki eri ekubye emabega yali tasobola kutambula, yali tasobola kwogera, yali tasobola kulya, yali tasobola kunywa. Naye neebaza abasawo ab'ensambya abakola ekisoboka kyonna okulaba nti Honorable Ssegirinya weewaawo ali waddeko naye ng'ate akyetaaga obujjanjabi obw'amaanyi. Era njagala okwebaza Parliament nti Parliament obutafaanaganako n'omulundi guli ogwasooka bwe twavaayo okwekubira omulanga eri Parliament okujja on board ejjanjabe Honorable Ssegirinya Muhammad. This time round yagambye Honorable Ssegirinya Muhammad kasita passport bagikuwadde ebyenzijanjaba Parliament egenda kukolera ku byenzijanjaba kaakati bali mu processinga visa okulaba nti Honorable Ssegirinya Muhammad atwalibwa ate nga n'abasawo bwe balinda recommendation y'abasawo kubanga akyali week ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu okugenda e Netherlands kimutwalira almost essaawa 7 ku 8 ng'ali mu bwengula. So tulinze bulinzi recommendation y'abasawo bwe banaamukkiriza nti kati you ready to go Honorable Ssegirinya essaawa yonna ne wiiki ejja eyinza obutasukka okulaba nti agenze mu ggwanga lya Netherlands asobole okufuna obujjanjabi obusingako awo n'okubudaabudibwa.